Embaga yali ya movie. Talabangako Mbaga. Omukonga atambula, omugole nga atambula omusajja. Gamugamba ate soko okomewo. Ekisinga okubasumbwa bano. Efirimu olede diru ebaddewo. Kibobanga oligoberera Embaga. Ngere Embaga ozimanyi oba emikolo gy'okwanjula. Abantu abalina okubeerawo balabawo. Bobo ongamba nti ino yabadde Mbaga ya ddala. Lwaki twasose gitwala mu movie? Basayinize ne consent form ne company ya Netflix. Ebintu bino obutafuluma. Not until season ya Gondi Young Famous and African ikoze eki efulumye. Tewali kifaananyi kya Mbaga kyafulumya dde n'eki. Ogera ku bintu byako byayitamu. Okitegeera obulamu bw'omuntu obwaddala. Okiwulira Embaga bwabadde bulamu bwa Zari obwaki. Bw'otulira omukolo bwe gwabadde. Mu butuufu olaba nti gwabaddemu ekintu ekitali Mbaga. Embaga teriyo bo bajja tulowesa nti gyeri. Naye era girindo okugenda giraba mu movie. Bo bali nabo babakwata obujega bo bali bamanyi bagenda ku Mbaga nga tebakimanyi nti oli already yakutte nti oli yakutte n'atunda munne yafune mu akasente. Ffenna abalwa tukimanyi bulungi nnyo nti Zari muntu wa social media gy'asinga okwagala. Shakib Mwogere nnyo ng'ali ne Zari. Zari alina okulaga obulamu bwe nga bukola ki? Okitegeera kati yagadde abateremu kano ka paati nti n'okuwasa nsobola okuwasa. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resettlement battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafiq, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Rwanda Air. Sizako mwena abatulaba mwebale nnyo mwebale ddala mukola kyamaanyi. Yenze Sakozi Faruku era nga ndi wano mu program mukati ebintu bingi naye tugenda kubeera nga tuyita mu budde mu bwangu obw'ekitalo. Nange kulamusiza mbalamusiza mwenna abalabi ba Mbozi mukati amanya nga bulijjo bampita Mawa Haruna njagala okubebaza okubanga muli ku media ne Gospel Live okubanga tubatusaako ensonga zonna ezifa mu ggwanga era bw'oba njagala onsanga ku media ne waddevu komma ontera okukyalawo ne mbanga musobola ofuna endowooza yange ate eluseteri ene ey'omukati. Njagala okutumirako abantu b'e New Jersey, njagala okutumira mukyala mutaawe, njagala ntumirako omwami gwe bayita Richmond ng'oyo promoter abeera London, nentumirako Diana naye nga we London, nentumirako omukyala bamuyita Jovia ng'abeera Cambodia. N'ebyemboozi mukati tubibabuulira tugenda kubeera wa mwezi ki date ki tugenda kuba tubabuulira. Omwezi ogujja waliwo omwami ali ku Serena Hotel agenda kuba akola oyo mwami bamuyitaani Azion mugendeeyo mumuwagire. Anja babuuzaako buli alaba emboozi mukati nenkwebaza okubanga otugoberedde ebbanga lyonna. Tubagala nnyo yonna gye musinziira kyemukola kirungi nnyo. Nja kutumirako abantu abasinziirawo UK ne mutulaba Richmond promoter nkutumiddeko kansubira oli bulungi obulamu bulungi. Steven Mugabisa ekitoleko nkutumiddeko Aidat Lwanga nawe nkutumiddeko UK ne mwami Medi mugamba mutya kansubire nti muli bulungi mamulungi nkutumiddeko namwena abatulaba mbebaza nnyo. Leero ndi musanyufu nti Dias yamaze okwetondera mukulu engineer era alabiseeko luli yali aliira ku ttale. Jjo nambeemu ntandikidde Bungereza nno omwami Mugabi Steven ne Medi Kakembo mbatumiddeko nnyo. Mpozi ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi abantu mwenna ab'e Canada Toronto King Sawa ali awo. King Sawa yono mpozi ayagala bato ya oyo ng'ennaku z'omwezi 21 wali e Toronto era nga K2 promoter yakitaddemu Ajati owa Uganda Raha Uganda ne Raha Foods
abali awo opposite ne Shero KFC Makindye omuntu ayagala okugula ebyo jimu ebyaki okulya kamere kyamakaye wajja tyalima nkutumiddeko nnyo sakozi mbatumiddeko bonna abalabe b'Emboozi mu Kati gye basinziira okubanga batulaba nti kibakola kyamaanyi naawe nenkwebaza okubanga osobola okubanga owangadde ne muzeeyi oyo omuntu era gwe nno ssebo okuwangana ne muzeeyi ne mawa oli musajja ate nga naawe ab'entondo oyinamu ekifo deni awo oli musajja ebintu byola gospel live ebikwatibwa jingu yali ku kamera saidi yeno ku media tulinayo muzeeyi so mbebaza okubanga ntambule nabo bonna baganda bange ebbanga lino lyonna n'omukulu na gwali bagenda okusiba ng'ennaku z'omwezi 17 abantu b'e Mateete kamiliyoni ali eyo 18 kamiliyoni ali eyo baiza nsokenda be agenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 18 agenda kubeera Lyantonde ng'ennaku z'omwezi 19 agenda kubeera Kanoni ng'ennaku z'omwezi 17 agenda kubeera Mateete ono amuze yabitegese muto wa Ketti ye kamiliyoni oyo ono Dr. Jose Kamiliyoni ono amuza yamutegesa no omuyimbi ande kizibwe era tabiyimba kuleka myo tayimba bizinga bebekulu tayimba ata agenda ayimba akole yoki walukaganda akunonya akole yoki akole ekibebe kulu ate twanga tuogera abayimbi bebe awasi ono twagana okumusanga eyo mu nsiri ye nga ani agenda okumuyita ani agenda okumuyita kubanga bebe wazipate zino ng'ennaku z'omwezi 4 Aziza Aziyoni ali ku Serena bagende bamuwagire abantu be Kasese ng'ennaku z'omwezi 4 kamiliyoni ali awo Kacheeka Stadium Kasese ng'ennaku ono muyimbi wa ggwanga ng'ennaku Kacheeka Stadium wagenda okubeera Dr. Jose Kamiliyoni Junior mutanu wa Aji nkutumiddeko nnyo Junior Kimirundi nga nze mumanyi oyo alina Donizera bakola bange yakubyo obumbe mukaaga obukadde simanyi obukadde lukaaga inagulako Subaru na alina mu kuzimba eno Donizera taka ready libaddeyo ba simanyi bayali musirika simanyi yali muki Koloni Japan katwe ng'oyagala TV sente ze yampadde basimanga mbyogere amuza nangamba mbyogere ono amuza adde nga abeere Japan ng'alaba Emboozi mu Kati ng'alaba Emboozi mu Kati so wane Makindye tulina Club Jackies eri awo waggulu opposite bayita governor ye Makindye Club Jackies mwetubeera nakuleba banga mwambadde uniform Club Jackies ekola olwokusatu olwokutaano n'olwomukaaga Climax ekola okuva ku Monday paka Monday ekyande mu restaurant tubeera nga twenyiganyiga oli unabeera eri egundi manya Dias Walugembe last week nali Arua mawa abantu ba Arua bakwagala gyogendeyokko simanyi kintu kirolwa yogera waliwo gayi ye distributor wa NBL bamuyita Zamu nali ndi awo ntambula nga manyika nyamaze kunjola nangamba jebaleko sebo era buli kimwe Arua nakozesa kyabwerere katasovu Zamu yangamba ginangamba naye muyina akasajja ako kamawa lwaki mukavuga speed nemugano yatuvuga speed okitegeera lwaki tukavuga speed so bambi abalaba era ayagala nnyo Emboozi mu Kati ali Arua then waliwo agaya akola kumbu buli lwa mukaaga mbogimanyi yagambye pano yonna ye talina gwe yasosodde nagamba ate mwebale nnyo kubanga ebiseera ebisinga agenda okulaba Emboozi gye mwogedde agenda ogigobereranga bituufu okitegeera waliwo brother wange gwenzirako ali US yampereza na message naye ne mugamba message lekayo ziwereza nga nkalu oli bweru teekako ne dollars abantu bano sebo balya basula okitegeera brother wange yegwenzirako ali bweru namugambye teekako sente muganda wa alright mbuyemu kati website ezisinga okukuba kati ekintu mbuya Faruku bannanga abantu mwenna baagala okweyongerako oba okutumbuka kino abamu kiyinza okubanyiiza naye abayina okutangaala waliwo akalulu akatandise nga naku z'omwezi 5 bagiyita American Green Card Lottery
yatandise ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda gijjuza omwezi mulamba omuntu yenna ayagala okwegattako tulanga omulundi ogusemba omuntu ayagala okwegattako guno omwezi gwakujjuza akalulu kano kakoma mu gwokutaano gw'omwaka ogujja oyinza okufuna omukisa okuyingirako Amerika ng'olina mutuuze naye nga kakoma November nga 8 so mbasaba mugende mu studio mwekubye obufaananyi obwa American passport mu bumpe nze mbajjulize mba mwagala for free muzanye akalulu mwenna bali ku panel eno okitegedde oyinza okawangula n'ogenda ne mukazi wo n'abaana bo n'obatwala kugambe ngenda bazanyira for free nze saagala onzanyire nze ngatabuga sinsitule kamera ng'oddayo kyenjagala ate era waliwo yakisabye bamuyita nze tonzanyira kalulu era byange sigenda bikuwa ebyakalulu simanyi ojjuza passport saagala kalulu gwe wennyini nyintwala ng'oddayo wamakola booti mpe ebibyo mpe ebya Deriki n'ebya mukazi wo mugende mwekubye obufaananyi American passport temwekubye obufaananyi oli musajja musema kintu kitonya mwinge era oli ku oligino ate esabire usigale ng'ebiri bulijjo ngamba abantu tesakoza alina omuntu omulungi nga tebakkiriza omutima omulungi waliwo omwagizi wa namba emu namusanga luli ku climax nangamba namba emu akimanye nti mumanyi bulungi era naye amanyi ebintu bye mwogera kuba namugambye ebigambo bino byongamba mbyogerere ku mpewo oba mbimugambe nga ye bamuyita fiki nangamba mugambe nti amanyi omumanyi nangamba mugambe nti amanyi bulungi ngenda mukunyonyola ngo omumanyi nangamba mugaita amanyi bulungi taddamu kuwa abantu information infu kubanga lwajja kuza tulimba bulimbi bantu ne mubuuza lwaki taddangamu okulimba abantu nti doni zera gundi zali wajja asura wa Shakib yaganda ogendayo ekyo nambe mwakimanyi bulungi kubana me nange nkimanyi bamuyita ekyo nga Shakib ndoza leero size zitule oli muwagizi yakinga kituufu ekyo watwogera ebintu ebifu waliyo omuntu atulaba wanaaba ayogedde ebintu nga akimanyi ajja kugamba abantu akitegeeza buji batule ani atule wani Shakib yagende ewa Zari anze simanyiwo oli agambye yanga nti nambe mwakimanyi nti mumanyi bulungi mukumunyonyole ng'omumanyi mukunyonyole ekyo ateekeddwa okubeera Shakib asaba kuvango muzigewo siwe makinde Shakib nanga nti bana mwebale kuweereza emboozi era tulabire Farouk Sakozi nagamba naye ekituufu kiri nti Zari tasula wa Shakib ono yava eno n'agenda wa era ne mu statement yo agambye bwati sokoleke mu statement yo n'agambye bwati ewa Shakib manyo ne wa Zari nkola ki omuntu abeera n'omuntu tosobola kuŋŋamba nti balina amaka abiri kati bano ekibasumbuwa Zari wajja wano ewa Shiba omanyiwo kati nga tonatuuka wa Shiba waliwo bw'oyita nga tonatuuka wa Shiba nga bakava mu lawundi emunyonyo ng'ogenda awo ku saidi ng'ogende mulungu ku saidi y'ekyengulu waliwo kakalina akamategula otegeddewo kakati awo olaba ennyumba eyo Ssemwanga yagigula wuliriza waliwo kalina si nnene nnyo ekiwulira ng'era ey'amaka kubanga toyinza gamba mbuno yenkana obanga yeeno ennyumba eyo Ssemwanga yagigula ng'agigulidde maama waane wa Zari kale katugende nti Zari yagigula ng'agigulidde nnyina okiwulira era Zari wajja ebbanga lyonna nga tannabeera na Shakib wabadde abeera okiwulira wabadde akola ki wabadde abeera naani abeerawo ngambe abeerawo kati abadde abeerawo famire yonna nga babeeraawo okiwulira era ekawuku eri mbagagga bahamu gye basula baani Shakib eyo gyakola ki era ne Zari gyakola ki tusooke abasinga obungi boogera olw'okuba nti balina bias ku muntu nga tebamanyi okiragala kyogamba kubanga omuntu gwe baasanze ayinza okuba badde ayina endowooza nga eya Duncan ng'asanze David omu otegedde kyenkugamba nga naye nga information bagikola ki tebagira nze bano benjogerako wuliriza bano benjogerako mmanyi nti gundi ali wano era nali mbalabyeko
ne wakawamu okitegera kyenkugamba kati muva ku bino ebyokulota akyogamba jipu gyavuga agisuzawa kyenkugambe kiri bwe kiti Faluku ebino ebintu biri bwe biti saagala nnyo nambe emu bwatu byatulima nti bamuyise ku mbaga etabaddeeyo ompulira omuntu bwe bakuteresa tugambe nti Shakib talina waasula tugambe Shakib alina wakola ki ne Zari alina gyakola ki ompulira kyengamba kati ono aleme tulowooza nti mu Uganda monna wa mu Kampala yasinga okumanya Shakib ne Zari ompulira Shakib ewo tebasulayo asulayo nga Zari taliiwo kati Zari golasa okwambuka yeri gundi kufangoni amanyi waliwo ekintu omuntu omu nakera n'agamba nti oyina bias ku muntu kati nze sokuba bias ku Shakib gwe simanyi nze kyenjagala kiri kimu bwe tubanga tusanze omuwagizi kubanga abantu batulaba n'atugamba nti mawa wano wakola ensobi wano ojogola booti ate ndowooza tusooke tukikkirize nti bwensobi ze batukoze kubanga byetwogera amazima amatuufu wabaayo ababimanyi ebyaddala n'oyogera ku kaseese nti ekizimbe kiri wano nga waliwo akimanyi kati waba kusanze n'agamba nti mawa wano oyogedde bubi ate tuleme ekigamba nti oba akuinako bayasi awerekera kubanja ayinza okola ki ng'oli kamala kunnyonnyola omuntu yenna omutuufu bw'ofunanga abantu bana nga bagamba ekintu kimu tosobola kugamba nti gwe mukyamu nti oba bampa nti gwe mutuufu nti bali bakuwalana kati n'emikolo mujagamba nti emikolo teyagikoze ekisumbwa abantu kiri kimu kakati Zari omulaba Zari wano mu Uganda abantu bangi sikumuyinako bayasi waliwo Shakib alina bye yasooka bangi abaali mu kakodyo ke kamu okitegeera kakati Shakib alina bye yasooka baki bangi abaali mu kakodyo ke kamu era bw'otunuulira Shakib alabika yalonda ekyamaguzi mu katale abantu abangi kye baali baagala okulonda byonna weebiri owakana ki byonna mba weebiri kakati ojja kwesanga ojja kwesanga lindako kasika maliyo kingendo okwogera saagala kumbuzaabuza ojja kwesanga nga olwaleero abantu bangi we batuuka ku Shakib ne Zari bayogera naye nga woba omutunulidde naawe wennyini ng'olabamu enge olabamu nsereko ku Bobi Wine okiwulira ng'afulumya statement okitegera kyenkugambye era oba okitunuulidde ng'otunuulira enteesa gye tuzze tuteesa ku Shakib Zari ogalaba ng'omuntu ayinamu ekintuntu n'otulira loga bwekiri dasi ndowooza tutandikire ddala mu bintu bya Zari bino abadde abitandise omukulu kuba tugambye wabula yatusuubiza tiketi teyalinnye South Africa nze okusinza ku information gye nafunye saagenze South Africa but nambemu yakadda kuba kyekituufu ye Zari we South Africa ndowooza ayinayo n'obutuuze yali agenze kuwasa munne nga yatutta awase nga mututte ewaabwe naye mbwe Mbaga era mbu basayinize ne consent form ne company ya Netflix ebintu bino obutafuluma not until season yagundi Young Famous and African ekoze eki efulumye nti Mbaga yali ya movie yes era tuyinza okwesanga omanyi bwe bintu bwe movie ekintu ekigiyisa film it's a fiction ebintu ebiba bya ddala kyekiyisa ekintu film ekigambo film tekitegeeza it's fiction era n'ebiseera mujja kusanga babagasse nga talina yadde ne verse gy'amanyi mu Bible nga yagipracticinze wali bwe kibeera ebintu bya film kibe kigiyisa film it's fiction si bya ddala era gwabaddemu detect kuba omusajja mu kukumba wano bamugambye kati komawo ku mbagayo kwe bakulagirira komawo otambudde bubi kuba osatuuka nga bw'oyagala ku mbagayo mukolo gugwo olina okukola by'oyagala kibula waliwo abakuba ne bakuba n'essaama video bulabye oli ku mbaga ye n'akuba n'essaama amagulu n'agawanika ekiteeteeyi kati omukyala weda buli wagenda ne bamugamba kati osatuuse bubi komawo ng'omwami asigadde wali mu kiteeteeyi kye ng'ayimiridde nga n'amataala spotlights ze baleese za firimu zennyini side ne side era
abantu ba young famous and African baba invitinga. The only thing ndoza mistake je bakoze buli yatukanga ku airport kuba yona je bava mukazi wa Two Face bani bona baba kubanga bifananyi tibayingidde nenga tewali mudu yaki ne gundi chobola abatukanga ne bagamba ntino Zari akoze ne date simanyi date yembaga ajo abamu kati nze ninako n'omu ayogera nabo bombi yangamba nedda simbaga naye date entufu bagenda jana unsinga muganda wa gundi Shakira muganda wa Shakib omumanyi tata ngambozo ono omukulu omumanyi Shakira akola mu kiduuka wa boutique dali ye yakomawo mangu ng'ebintu bimulemye okutegeera bwali yakomawo mangu yakomawo simanyi yabadde ku dina bikine ye waliwo Ibra gwe tuyita Ibra kuguluka kanzu yabadde naye nga boogera namugamba nva nakwogera na Shakira no njagala agenda kumulaba yakomyo mangu yenge ebintu bimulemye okutegeera bo baali nabo baba kwata obujega bo baali bamanyi bagenda kumbaga nga tebakimanyi nti oli already yakutte nti oli yakutte n'atunda munne yafune mu akasente ani yakutte kati bamuzanyisiza nga extra kuba mugundi mu si character mweyo gundi be bantu bebaletamu nga ba extra tekedwa okubanga bamuwaddeyo kuba abantu bali professional Netflix eri professional tekedwa no Zari yafunye nyingi oba yedwe bamusasula bulungi nnyo omwana bamutunze ayafunye Netflix abantu bali professional buli character yitamu ne woba wafuyemu luwa you paid yes you paid yes no you paid kasitoba ntino ne woba wasaze mbusazi woti njagala ku ekyokulabirako eno gye bazanyira mu Uganda Morris Kiria yavuga muvuzi boda he was paid a lot of money okitegeera so ne wali Shakib bamusasuddeyo buse era kati ye yagalamu amafuta yafunye yagenda kudawa na ajoge aletere namba emu engatto namba emu atuvume kakati ino gye emikolo Zari gye yakabaako n'abasajja oba kamera nasobola okugisika ono yabagisoma jaganze mbyesomedde be abasajja be yakanjula oyina kugota kwabo Ivan ye yali mbaga bya ddala oba ayina gwatamanya ngamba fengeje tuli basi eri Shakib tumuwalana wano nga Zari tanabana kufa ayina gwatamanyi wumbadde nsabaddemu omukulu ono maifu Shakib tetumwagala yatusooka yeri je emikolo gye yakalya je gino gye yakalya giri esatu to an extent waliwo omu munamawulire yagenze bamusabye ebifaananyi byamulemye okusindika ndijo ali South Africa kampuni yamugambye oli eyo twagala bifaananyi naye nga Netflix yamugambye likofulumya n'ekimo bwekiti mboko ndijo ali South Africa ku mukolo Zari yakalya embaga mmeka ene yakuna kakati njagala abatulaba nga mukulu nambe mu wagambye nti Shakib ndo yatusookayo ayinza okubanga mutuufu yali yegwaniza Zari ne ono neefaamu tuli bafumbo tulina abakyala ewaka tuli bamativu ne bakyala baffe nze obulamu bwange bwonna seegombangako Zari kubeera nti ampase wabula neegomba ebintu byakoze nti muwe ekitiibwa ayina ebintu byagose ebigasa ku Uganda ekyo muwe ekitiibwa ekyokubiri twakola kwano program namba emu n'ogamba mukyala muzaata okufumbirwa obudde bukyayi ebigabo byali bingi ng'olaga nti yakola nsobi wali omwegwaniza yengeni okusookayo twakolako program wano eya bindeeba yebindeeba jengedde lweyipi kano ne baleeta embaga ziyakafumbirwa nagyabadde avudde kano ogo omukazi oyo baadde bagenda zunga wali omwegwanizanga gundi yakusookayo busoosi binde bali bakusookayo busoosi so mu mbeera yonna mukulu jjagwe yajja mu group eri n'agamba mwami mawe ebintu byeyogedde ku Samuna bituufu nze nakolako ewa Samuna kitegedde bulungi n'agamba era naalongo oyo omukazi w'amaanyi nnyo ffe twabeerangawo wali n'olaba bajja abaana be baleese naalonga yabalabirira kyengezo okulaga namba emu wano tetwogera kuba nti omuntu ampadde ssente tetwogera kuba nti muzeeyi mukwano gwange
tuwa abantu abatugoberera ekintu ekitu kyovola boli yagambye nti nambe mugambe akimanyi nti mumanyi era naye amanyi abantu bemubuulira singa munaneka okulimba jaga ebintu byabo bya bulimba kubafa tetubeera mu kalyoke sakozi tegede bulungi yeso lwaki nti omuntu nze Bobi Wine wakola ekibi nkyogera nti Bobi kiwakoze kino bayiza falkwalo kintu ekisumbuwa abantu kanjigeza ko ngo nyini ono ayinza okuba nga asinga okwagala Bobi Wine naye nga bwakedde Bobi Wine abeera omukulembeze w'enkyazo n'omusoko okubeera obulungi ekyo njogera fact ng'ensi yonna endaba isibu kyekituufu mbuuza lwaki mbuuza lwaki waliwo abali balowooza ku Museveni mbu wayingira be basa anti mpuliriza anti era sakoze ebiseera ebisinga abantu ekitulemesa kweteekateeka uliriza anti walemeddwa okuteesa kati kamala okunyonyola programu logikolera ku nze kamala okunyonyola abantu abasinga obungi ababeera disappointed be balowooza mbono wajja nze mbeera ku kintu ekiwulira oyina qualities ezikubeeza ku kintu kisobola okutuuka notabaako okiwulira kakati kyanjagala ona ategeere olwaleero nti tekiriwo mbuno awaata yajjula okitegeera saawaata yajjula okitegeera kakati ekyo njagala akijje n'ebirowoozo bye amaliriza ndooza amaliriza kakati Zari yakoze omukolo gwe nadde nze njogerako ne Junior ono Junior mutaani wa Awire Mukaabya Junior Mukaabya era yakoze n'akatambi kadde katambula ku social media okwo nanyonyola omukolo engeri gye gwabaddemu n'agamba eno yabadde firimu era yagambye nti talabangako mbaga omukonga atambula omugole ng'atambula omusajja ng'amugamba ate sooka okomewo kakati ate ddayo ng'amuyigiriza okutambula kwanze manyi nti bino bikolebwa mu kyaki oba ku practice bazikola mu kyaki oba awala wonna nduza engeri bo basiraamu babayigiriza nti wano ojja kujja bwoti otuula bwoti sakozi ffenna abaliwo ntukimanyi bulungi nnyo nti Zari muntu wa social media gy'asinga okwagala kubanga bwe bulamu bwe bwatambulira tewali kifaananyi kyapaka kyafulumya yadde n'eki nza okusimusango twakifaananyi kyapaka kyakoze eki kyafulumye ekimu kubiraga nti abaakwata omukolo guno bagenda kuguta bwe banaayagalira oli nate bifaananyi bwe babayagalidde so nze saagala nnyo okwogera ku Shakib wabula muyozaayoza okufuna mwana munne ne bagenda mu ddya era nze mbaagaliza obufumbo obulungi kati Faruku kamala okunyonyola abantu bategeere kye mbagamba kubanga nze mba nyonyola abantu era ebiseera bisinga obungi fokasi yange egenda nnyo ku bantu kyova olaba ebiseera ebisinga obungi bano abantu bebalisibwa nnyo budde kakati Zari nabagamba nti ebiseera ebisinga obungi omuntu Shakib mwamunenya nnyo ng'ali ne Zari emabegako wonna ne mbagamba Shakib musajja mugezi era asobola okufuna abantu abamugattako Netflix yawaddiru Shakib mu firimu ne Semwanga Lugundi Diamond mwali okiwulira kakati diiru bwe yagimuwa nga waliwo firimu egenda okukola ki okolebwa kati ekisinga okubasumbwa bano efirimu olede diiru ebaddewo okiwulira era ebbanga lyonna Shakib okuva lyava wano n'agenda babadde bakwatagana ne Netflix okola firimu eyo n'abalala abalina okugibeeramu era basasula contract nezikola ki neziggwa kakati mu firimu eno okubaawo aba firimu bakola ebintu byabwe byasigala nga byakyama kyova olaba ne Martin Ndijo bano gwe bagamba nti babagaya baweereza ebifaananyi tebikoze eki tebiweereza byasigala nga byakyama nga baagala bafulumye ebintu bino ku last ng'abantu eri surprise maki songa byaddala nga si byaddala nga efirimu yaddala n'embaga gyeri yaddala kakati ekyasumbuye kirabika firimu bafunye interest mu mbaga okiwulira nga balina bye baagala okukola ki okujjamu
ontegera kye nkugamba era kyova olaba ne mukolo bakoze eki babaddemu kakati olwokuba nti firimu eno mu kugikola baagala ebintu byabwe nga biri confidential yensonga lwaki olaba nga ebifaananyi olumu tebyakoze eki tebyafulumya okugira we bakola ki empeta eno yaddala nze bwe nkimanyi. This is not a movie, it's a series. It's a Netflix series. It's a season egera kuba yakubiri. Last year baji launchinga buli omu naagira era neva mukono luyomo ne bayomba. So it's a kind of a reality show. Gabuli omu tutoka ulize kyengamba but edited. Sigamba nti buli bagamba nti no walaba reality show ya Bobby buli kimu kyali kyaddala. So kyegedde ebimu. Nabadde lulinki banyonyiranga firimu ne mukugamba naye bakaini bagitwalya mu categories firimu because it's fiction, it's a camera thing naye nga it's a series. Mu series a series kibeera bwe kinedda kiri bwe kiti mu series diru ya Zari ye characters ezibadde for long but in a series uliriza tuleme atakuwabya abantu abategera ebintu bya acting tubeere bamba amazima nti wewe bagoberera obulamu bw'ogwe Faruku ne bagamba nti yogera kola kino yogera kola buli muntu goddamu okusisinkana nga bamusayiningiza that community contract nene bamuwayo kasente it's because abamubulamu bwo okitegera so Shakib right now ali munga character badembe okumujjamu ate mu episode yeddako nga talina mugaso ate mu reality omukolo tegwabadde mu bya firimu naawe empeta y'omusajja mwagala mwagikuba kawanye nadda omanyi kati kankubulire tibobanga oligoberera embaga ngera embaga ozimanyi oba emikolo gy'okwanjula abantu abalina okubeerawo balabawo olumu wabeerawo omwami omusajja ku ludda lw'omulenzi ne wabaawo omwami omusajja ku ludda lw'omuwala ne wabaawo maama w'omuwala ne wabaawo taata w'omuwala ab'eŋŋanda b'omuwala bonna ku mikolo egisinga bwe gityo bakola ki babeerawo bwe babanga sefirimu okitegedde kakati bw'omaliriza n'ojja ku kintu ekyalabise nti olw'okubeera yabadde firimu kyova olaba era ne bazannambemu agambye nti amujjanja si yamusikira abadde agamba eri nti oba tolina quality Bobi Wine asobola kuweesa ki kifo kyonna nga nnambemu nga bwe yatabadde na quality zimutwala ku mbaga eri akati bw'otunira omukolo bwe gwabadde mu butuufu olaba nti gwabaddemu ekintu ekitali mbaga oba okuwasa okwaddala bw'otunulira kubanga Shakib bandibadde bamukkiriza ayita abantu be bukibeera ku sayidi ye ne gundi n'ayita ki abantu be kubanga nze lwaki ŋŋamba nti abantu alize ŋŋamba nze lwaki ŋŋamba nti abantu ba Shakib tebabaddeyo sisuubira nti Shakib kubanze Shakib namusangako awo tyayinza obutayita nnambeemu nga teyabadde firimu nti firimu tulina be twagalamu Shakib omukwano gwayina n'ennambeemu nze lutaaya yampita mu kulayira bwe yamaliriza n'akola ki era naŋŋamba nti oba tewazze naye jangu ekatuye eki ate kati nabulidde okugamba nti South Africa visa free nakiwuliddeko nti ekyo kati nze ebyo byonna bye tutunulira mu mukolo ebyabaddewo ne bitutwala kugamba nti omukolo tegwabadde muki tegwabadde gwa ddala gwabadde gwa firimu naye nga nze njagala okubeebaza tibayambadde bulungi banyiridde era nze kyasinza okunnuma era Shakib siri musonyiwa kubanga onabadde nsuubira nti esuuti nga gye yabadde ali nazadde nsuubira okulabawo mwami nnambeemu mwami nnambeemu ng'anekedde mu suuti wali ng'ayambako Shakib nga ne mwami nnambeemu bw'ayambako Shakib okumutambuliza ebintu bye bagamba nti byambaga bya mikolo asula wano oluusi waatasula naye mwami Shakib wakoze bubi obutayita nnambeemu ku mukolo mukwano gw'onvanfe naye nyinza obanga sikulipi yadde gamba nti ab'emikwano tubayita sakozi neyanziza ensonga zino omayinza bwe tuba tuteesa ku bintu bino omuntu saagala nnyo alowoozese bantu mbu tubeerawo nga twekuba nti tulinako gugundi egundi kati omusajja wajja naga nti okyaka muyinako bias kitegeeza gwe kennyini weetaaga olongoosa Faruku eno si mbaga kuba bagambye eno episode ogambye yakumeka kitegeeza nti obulamu bwa mukya season yakubiri
Zari ayina okulaga obulamu bwe nga bukola ki okitegeera kati yagadde abateremu kano ka paati nti n'okuwasa nsobola okuwasa nawasa okitegeera Faruku bw'oba oŋŋamba nti ino yabadde mbaga ya ddala lwaki twasoose gitwala mu movie gweoba tolaba towunyiriza njagala nnyo tuveemu ekintu kiri ekyogamba nti bwe boogera ku Duncan olwokuba mukwano gwange nina kujjayo biso nenangira gundi tonaaba wabula njagala nnyo twatwogedde ekintu kino gamba naye lwaki kuba n'omulabi avuddeyo n'akunywa nagamba nti kino munaye kiwayogedde ate nkimanyi okusinga nze Faruku ngenda kugaya ekintu kimu teri muntu amanyi muntu kusinga ye okitegeera Faruku tubeeno naye tetukumanyi ate wali omulala amanyi nti akumanyi naye nga takumanyi okitegeera kitegeeza nti nze nzikiriza nnyo mu kuwabulwa okitegeera kati Faruku embaga eno nze ng'omuntu njasigala ngamba nti ya firimu bone banagireeta ne batugamba nti si ya firimu oyo tetugenda giraba mu episode eddako kitegeeza ya firimu kati mukuba nti ya firimu Faruku omuntu yenna atasobola kugamba nti nkoze embaga wali bana embaga mujje tunyumirwe embaga eno okitegeera nga ya bukwakulizo Faruku twalabye ku muntu obutambula obwo bw'embaga ng'omukolo omusajja teyeyagalira mu mukolo ompulira wafunye obudde obuzibu bwolasana yabadde teyeyagala mu mukolo kyabadde bwe kiti Faruku omuntu yenna ng'obeerawo ne bagamba nfa ky'omukolo gwo otambula kunyumira ne bagamba kati simayiringa mukko onfuna komawo okitegeera kati tambula ng'okoze bwoti ogwo tekuba mukolo omukolo kuba kunyumirwa Faruku owulira bwe kumala okunyumirwa kweyagala n'ogamba nti kwa mu bulamu abantu tulina emikolo gyaffe gibanga 3 oba 4 okitegeera ne gumu gwokka ogwokufa gwe gutali gwakweyagala naye kisigale giba gyakweyagala ate nga bagamba oba otama ne bagamba kati awo osaatuuse nno tolina kusaatuuka komawo mutambule babiri n'omukyala oba otambula n'omukyala omukutte bubi naye mukyala ogwo bagamba omukutte bubi olya Faruku bwe tuba twogera ebintu bino tubaamu na bias jasula kuba oli nti aba n'akasajja ku mutima naye embaga teriyo oba bajja tulowooza nti gyeri naye era girinda ogenda giraba mu movie era movie eddako era ejja kuba episode endala obanga Zari aliko mukyali w'abakadde be okitegeera era oyinza obutaddamu kulaba Shakib mu episode eddako Netflix weba ekola firimu eyo nnyonnyola abantu abatulaba basobole okukitegeera bagendera about the reality obulamu obwaddala obw'omuntu bw'ayitamu otegeera boogera ku bintu by'ayitamu okitegeera obulamu bw'omuntu obwaddala okiwulira embaga bwabadde bulamu bwa Zari obwaki obwaddala ebyo bennyini bye balikodinga oteeka mu ki otegeera kyenkugamba era Shakib ati kati gwe kyekikusumbuwa nze gambye nkubulya gundi ya Netflix kyekola bweba ekola reality eyo eya Zari bwe batyo bakizannya okiwulira bw'oŋŋamba mbuno bali mu kugobera ku then Netflix mwanimbye mwakoze jump cuts from nowhere Shakib yabuuse bubuusi paka ku mbaga temutubulaze Shakib wajavudde na Zari we be meeting akujja awo nze omanyi ebintu bya firimu ngobira mbade ngobera Young Famous and African nagambe si firimu eri series ndi eriko ati erinya lya movie erinya lya series nkuchengeza ko kulaga ndi eno gundi ina gundi season yesooka mu season yesooka Shakib talina wali season 2 mwe mutugamira mbo baleete embaga y'omuki ya Zari ekitegeeza Zari gundi Shakib yabuka busi nagwa mu bulamu bwa Zari bakubuuza ya mwanyina ze Farida owaye mwa bali mu mainstream kyekiriye bavayo ndako wegoba omuyayi yegoba ewaffe naye nga so gye wali gye wawangalira tewali aliyo gwotamanyi obulamu bwa Farida lolimbe bantu oyinza n'okuba omunsinga ate oyinza n'okuba wawalampa tewawalampa kwani okay bambi Farida for
like 17 years abadde akolera NMG asazeewo retiring. Ebintu bingi bigenda mu NMG nawuliddeko waliwo n'omu eyeegoba baagala kumuzza naye akyagaanye. So tebali Nation Media. But particularly that's Spark and NTV. Those are TV department. Yawumudde naye nga si we yasookera okukola. Yakolako ku WBS. Those are aweze emyaka 2 something mu industry. BBS yagalako okumutwala ng'emusayininze fully naye ne wabaawo ebyagwawo ne bamugamba tokola e move n'asigala wano. Ekintu abadde akikuba bulungi. Tabaddeeko nnyo nziro nnyo mu wano. Okuleka eby'omusajja yamufera. Gwe yazalamu abaana naye bino ebisigadde abadde mulambulu kufunga wagamba nti kino sijja kikola. Omuntu yekka abadde amuwabyamukko naye abadde omu yekka Bruno K. Oyo yenga yasalawo yawanika nja kubeera ku kiddo kya Bruno K. Oba akoze ki oba akoze eki. Ekiriyo yakooye. Tebaamugobye ya resigninze. Yakooye. Ne bakasuku bakooye. Ne baddayo ku ddembe yokka. Nawulirako producer omu Anixon naye yakoowa yeegoba. Ojja kwogera ekikyoze njogedde kyange. Bakooye ne baddayo wa. Then ne mpulira ne Anixon naye yakoowa n'ayitamu. Yes, yetwala n'eddembe. But bw'oba osayininga contracts. Nze nakolerayokko. Bw'ojja ng'ozze kukolera Spark contract osayininga ya Spark. Bw'oba ozze kukolera ya NTV osayininga ya NTV. Bw'oba ozze kukolera Daily Monitor osayininga ya Daily Monitor. Bw'oba ozze kukolera ya Dembe osayininga ya Dembe. But the motherboard tebiringa bya New Vision. Ne Vision era bakuwa contracting nti oli muki oli wabukedde oli but yes ofuna Vision Group but wali kugundi okubeerako department gyogenda okukolera bwe kibeera baleme kugatta mandwa naki na mizimu what the beat the beat naye nawulidde nti ya resigninga se yeegobye ya resigninga ali bweru ku kyeyo kati yomu kubakyusa pampa empya n'enkadde kati bano ate bagonde twezimbe bazzeeyo eri ewaabwe eno ndooza kibadde tekikyabakolera nabo ne bagamba katuddeyo tutule ku radio yaffe bulungi nnyo wakuba nalabyeko akatambi nga kasukwala ajana nti kulozeti yaffe sente tuvudde temuzituwadde ate nga twazisayininga saakitegedde kabi yakakoze yennyini zengoye ne bamubuuza bulijjo badde okola bwereere banne ekyo kiveeko bana abasipaka bana banne Ruth Kalibala nono gwe bakola make up mu mutwe kayima so njikuwadde sipaka kiche kigenda maaso ku sipaka abantu bali mu resigninga kiche kigenda maaso lwaki nze kisooka kya byonna nja kwebaza omukyala Farida Nakazibwe sakozi twetaaga abantu mu Uganda kubanga Farida yavudde waliwo omwana agenda okuddawo essaawa ya leero Farida abanga yasizeewo okuwummula nga tewali amukase n'agamba kawummula ekirungi gwe sakozi otambuddeko abazungu ndowooza bye babikola omuntu asobola okuwummula n'aleka kufiira ku mulimu nga olaba bano bannaffe okuva ddala ku mukulembeze w'eggwanga atwala n'abamuddirira era bagamba Museveni alemedde mu buyinza naye nga naye ali kuba omupya emyaka 40 ngene tavaawo wano waliwo omukulu omu yali obwa MP yali aweza sports we yamala okulya ne ku TV yasigalako ng'aweereza paka ebbanga eryagendera n'alyoka ava mbamuyita mukulu alanise wannyana yasigala akola ki yazisika naye ng'ate waliyo abaana emakerere abaali bajja ne basobola kufuna omulimu ogwo so kati nze Farida Nakazibwe mwebaza okuba nti yalabye nga watuuse akooye ng'obulamu tebukyasobola kweyongerayo kuba ayinza okuba abetakola kawungeezi ne ku makya kati ayinza okuba nga yatuuse ekiseera nga ku makya kuno kugolokka kumusumbuwa kati ate omuntu yenna ayinza okuba nga abadde yeeteekateeka kubanga atwalirako nawulirako kebabegakawo nti akujja kwesimbawo Masaka wawumani MP ayinza okuba kati nga yatandika kweteekateeka
era kye ekivu kye yakolanga ekyagundi fete bakuba yafetera ddala kati ng'atandise kubanga ng'ola ddagala asiwanga waakola ng'ayagala akolenga anaakole ne Masaka nakawulira kamawulire ayakujja Masaka naye ng'ate nze Farida ndaa mukyala talina mutawaana ng'oggyeko nti ono omulezi gw'abadde naye ono weekamwokya yabadde amutambuzaako amawulire amabi naye Farida tabadde na bintu bikyamu ku ga background ye ebadde erikkiriya yafunamukko amawulire amabi nga yegasse ku ono yagaana okugenda wakyemwa naye ng'ebintu byonna bitanga mono masiko kaakati bano abalala ba Kasuku ne Bontwe actually Kasuku yaleetera obuzibu na Kasuku adde akola programu ng'obulango sente abakambaka ng'alinga omukulu Salongo John anti Salongo John bamuwanga ebirango ku CBS oba ku radio wonna oba yakulira ku radio Uganda ng'amugamba ogenda kubisomera essaawa egi nga bo babye nti ebirango 50 abisomera essaawa mmeka kati ng'asoma ebirango 6 ate mu ddakiika 5 nga balekera eddakiika endala mmeka ne bagamba omusajja tugenda kumukola tutya ne bazitema namugabire mugala kusoma eddakiika 4 ogala kusoma ebirango 6 n'asoma 7 mu ddakiika 38 na ng'ebyo eva ye biyitamu naye nga talina script ya nga abireetera mu mutwe nakiwulirako nange kati Kasuku mu mutwe yakyasinze likodi oyo mu mutwe ng'amuga nti eddakiika 4 ebirango 5 ng'asomamu ebirango 6 ebyabakama bya 5 n'ebye 10 bivaawa ng'ajja nabyo mu mutwe gwe ate nga balekerayo n'eddakiika tukitegedde bulungi kati bagenze okulaba nga Kasuku takyasoboka kaakati ate nga ebalekawo ono Edi era agenda kusikira oli bulani babagira bati kale kyekituufu bebegobye kubanga basajja abo babuvunaanyizibwa nikijja kulabika byo kuba nti babagobye bakasuku begobye bavudde gybalirira omugaati omunene kati bazze eno kuba ento bigenda kubeerayo ku ddembe tebiriiyo kyekiri mu TV abantu nga balizayininga Faluku lwakuba mu nsi muno omuntu alina okuba nga ali dynamic ng'akyuka olumu n'embeera. Faluku osobola okubeera mu kifo naye ng'ekifo ekyo ky'olimu ng'obuuza nti emboozi mu kati mu myaka 5 egenda kubeerawo. Wali okirowoozezaako? N'obuuza emboozi mu kati emyaka 5 mu maaso tugenda kubeerawa. Abantu abasinga obungi batunuulira mmere ya leero ne batunuulira ne kye bafuna ku time eyo. Naye tebapulaninga olumu kiddako. Kibonyaabonyezaamu abantu abamu oba olumu ne tulaba omusajja nga w'amaanyi mu mawulire naye ng'ate mu mbeera ya bulijjo ali leesi. Nga w'amaanyi mawulire bagamba akoledde amawulire emyaka 25 biki naye nga teyeyongeddeeko kikola ki? Waliwo time Faluku Franka Walusimbi yali takola bulungi. Naye yatuuka n'akyusa omulimu n'afuna omulala nga teno gwafunye musava nnyo. Okusinga guno gwakoze eki? Gwabaddeko guno n'aguliza yininga mirembe n'akola ki? N'agenda. Ekiviirako ekyo olumu abantu abalina vision ennene baloota binene ne balowooza binene. Ayinza okubeera mawulire awo ng'omuntu abadde amulaba ku TV akawungeezi ng'era amwegombesa kuba naye olumu wabulano okukola ki? Naye ng'olumu kye yagenzeeko ate okuvaawo kyaloota okutuukirira kinene nga kino kiyinza omulemesa kyasobola okukola ki? Okutuukako. Faluku ekyo kijja abantu bangi mu mawulire. Omuntu ng'abadde akola mu mawulire badde yasiba ne gye bakola. Ng'oli omwana gwagambye abadde producer naga asimanya akola kyeri. Naye wasimbula n'alinnya ekigero oba mu Europe oba mu America abo obulamu obukyuse buba bw'amaanyi. Kitegeeza aba agenda kufuna ku ssente nnungi n'okukola ebirooto bye byabulubirira bino bikole ki? Bituuke. Ate zisasula mmeka? Gwe walivuddeyo nga zisasula nnyo si gye wali. Anti kwe kukyusa dynamic wagenda woofunira okusingako wali. Otegera kye nkugamba. Faluku mu media abantu baliyo just kufuna mannya bakwa platform ko nga wetetenkanya. Eza wano.
era wotunuulira abantu abadde mu media n'abeera mu ebbanga naye nga mwavu wane sente tayina okiwulira yali abakulira mbukedde yaani yali akulira emirimu oyagenda mu Amerika gyali akyaliwo zaki yagenda olabe yali abawa emirimu yatuuka n'afubutukamu n'agenda kati ate mwe abali wansi osuubira ki Faluku abantu waliwo sente zitandikirwako nti wenfuna zino ziba zimmala naye obuvunaanyizibwa bugejja Farida ayina abantu bangi balabirira naki ayinza okuba nga akitunulidde nga NTV kati emukonzibya ajja sigalawo nga waali yatuukawo takyeyongerako buli kimu akikoze kata kyalina kipya Farida kyagenda kolya NTV tebajja bafuna bommeka kyekisooka okwongeza baali agadde naye bafuna mmeka nga media emisoso givaako gimanyi contract zebalina n'abayina mu zigundi ba stakeholders ogimanyi bayina kufuna mmeka otegeera kati bo bayinza okuba nabo bayitira awo ne baga nti mune miliyoni ezebbiri obeemu tetukwongerako ono bw'atunuulira nakaziwe mwebazanye emirimu agikoze bulungi ku TV tetwemulugunyiza naye bw'aba yakyusizza nga alina kye yatunuulidde ekinene omukisa gwonna gusanga yeetegese nakyo kakigezeeko. Moses Kasasa yaŋŋamba nti ebintu byonna byakoze mu speed kati akabanga ke yakagenda mu America. Yejjusa lwaki teyasookayo dda. Yejjusa lwaki teyasookayo dda. Omuntu agenda mu America ng'alina emyaka ago oba namwejo ng'akoledde TV emyaka 20 abiri okuba yafuluma ali ku media akola n'agenda mu America emyaka egyo nakuwa omulanga n'agamba kale emyaka gyange gyonna nagyono ku CBS ne Patrick Onawulide agenda ne dictator Maka bangambe yawe naye Sakozi saagala mukwano gwoyo agambe nti yejjusa ayinza obanga weyejjusa ate ng'ebbanga lyamalawo owamuwa platform lindako ogenda gyakola ki gyali naye nga tuze ku nsonga ya Farida nze njala okumwebaza ennyo ekyensuso ebbanga lyamaze ng'aweereza kubanga amazima matuufu ye Farida nze ye mukazi gwe mbadde ndaba ow'amawulire ng'ayambala bulungi yeewa respect era bwe nawulira ng'ekivubukavubuka kino ekikuba obulango kiina ebintuntu ebyekisirusiru ekyamuyingizaamu nempira nga nkoze eki nga nyizeemu naye bw'aba nga yakyusizza omulimu kituufu agukyuse omanyi amawulire gano galina ekizibu tebapromoting abantu tyagenda kuva wano ku ddaala lino agende ku ddala oba afuuke director oba afuuke kino batono nnyo kyova olaba ne Lwamiti Miles Lwamiti omulaba nga omusajja abadde abeera smart mirimu gye aweereza buli wabadde Lwamiti ng'omulimu agufuula mulimu naye olaba naye ebintu ebyajja atagala agende eri kirungi nti Farida ye tabunye nnyo ki TV tabunye nnyo mikutu abadde mukyala gw'olaba era lumu namulaba ng'akyazizza Lwasa nene eraliikirira ningamba kakati Lwasoona ayinza okuva wano ng'afunye ennyimu ennamba ya Farida kubanga abadde bambi alina engeri gy'akolamu ebintu bye nga ntuufu naye njala okutegeeza abantu b'e Masaka mwenna ti Farida oyo mumulabiranga ddala kubanga amazima amatuufu kyayogedde wagenda awo agenda kwa MP ate era nensaba n'abantu mwenna abali eyo abagaba kaadi Farida ye mugimuwe direct ajira wa nupu NRM Farida ajira mu nupu naye njagala abantu ba nupu mwenna abali eyo abagaba bukaadi bwalayini temuddamu ogamba nti Farida ya Farida ye bwajja mumuwe direct abadde ayirawo sikuyirawo ng'oddemu okuyirawo naye olaba mukazi wansa asobola n'okubeera mu palamenti n'ayimira ku nsonga egassa munnayuganda okitegedde ensonga egassa muki munnayuganda olaba nga ne bw'aba agenze mu palamenti Farida asobola okubaako ekintu kyakola ki kyagatta ku ggwanga kubanga omulaba abadde talina bino byakuwaaniriza bya lusiturize bya bannaffe n'owaana omuntu naye ng'owaana nga naye nga ky'owaana kifu Farida omulaba ng'abadde akola ki era abadde alina ebibiina bya gundi byatandikawo ebiyambayamba abaana biki foundation biki so Farida bana batakyusiza kirowoozo kye n'agenda ku ekyo kyagenda nakyo ajje abiri mu byobufuzi naye abe Masaka mumulabiranga ddala nammwe abagyagenda okujja okusaba kaadi
mujimuwe direct mpira kadi zammwe za kulwanira nero abaga ndio budde buno si bwako mumuwe FDC taliko mumuwe FDC taliko FDC omanyife kyetuliko tetufaanana nga abantu abamu FDC mu budde buno bweri etagala eri bubi tujja kuwaana omuntu bamuwasizza oli bamugambye nti oyo mugagga nnyo naye nga sente ali kuzaa mukazi nzaabusiwendi FDC mukadde kano tenaba kutereera China Farida era kati ekibiina ekiriwo kyoba otunuulira eba nuupu Farida nze ndaba ebyobufuzi yandibivuddeko n'alinnya nnyonyi n'ennyonyi eyo nno n'ennyonyi eyo giraba ayinza oba nga takyagala manyi abantu bangi nga baagala ekyeyo ate bangi abatakyagala owayi oba Brunoke yamugambye abyesonyiwe oyo omuvuka taddamu n'okumwesembereza Brunoke talina kyali ala muzembwa osogaana omuntu talina kyali nasogaana omuntu okukola kyayagala Faruku tereera muganda wange naye Faruku kyenyinza okwebaza era Farida nti tweyanziza akadde katuweerereza webale nnyo webale ddala era tusiimye nnyo byonna byonna emirimu emirungi gy'otutuusizzaako mawulire ne mwasuze mutya byonna byonna tubisiimye era webale nnyo webale ddala Faruku ebiseera ebisinga omuntu atuuka ekiseera ng'ennyingiza ye ng'ate ensaasanya nene okitegeera nti omuntu wa TV buli kanaku alina okwambala olugoye gwe bala nsinga buli kanaku aba yambala olugoye lwa mitwalo 5 munaku 10 bali mitwalo ameka kitegeeza mu mwezi aba ali mu kami kitundu bamuwa mmeka ngataddeko nga ttolo na transport kitegeeza bakolera bwerere kati so omuntu atula kati nga Farida akwedde emyaka 17 emyaka 17 kwen TV emyaka 17 ndoza giweze emyaka 2 mu TV bwe giba giweze emyaka 2 nagamba nti kati mpumudde kitegeeza bw'aba afunyemu agenze kukozesa bulungi byafunyemu asobola okuba nga yeeyongerako nga TV eno eba temuwa budde bukola mirimu mirala omuntu ng'okeera ku TV aye n'omala n'ogenda okulya ekyemisana odde osoma amawulire kitegeeza oba tolina budde bugenda kulowooza ku birala biki birina kwongerako ate ng'obuvunanyizibwa oluse ku makyana oli gwe bikola ki bweyongera kwajjukira omukyalo oyo alina abantu balabirira nga kwotadde n'omwana woono omulenzi atagaba buyambi okitegeera kati byonna byonna bw'atuula wansi ayinza okuba alina edduuka lye ng'alina byasuubula oba alina ennimiro ye naye nga ennimiro eyo yinza okuba ereeta okufuna okusinga ki TV nga n'oluusi agakuba budde bantu b'e Masaka ate atya bwajja mawulire abagambe nti banaye mwasibye mutya ku NTV akawungezi naye ab'e Masaka mundabiranga ddala ngenda kujja mbanyonyole sebe yo ba pulogulaamu eba olina gisasulira okitegeera kati mukyo ate olina ne media houses omanyi nti bw'onojja kati kangize mukyala watu nga jjide mu Nuupu eyo naye ombira nnyo eyo firimu so abantu abasinga bavudde mu TV lwansonga nti ennyingiza ntono ate ensaasanya nene okitegeera kali n'olwekyo nti Faruku tewesiba abantu wotafuna olina okwesiba abantu ng'ojjawo ettooke tewesiba abantu nti bwe nayita Makinde wajja gamba Dankani yoyo NTV akawungeezi okitegeera naye nga singa Katonda akuyamba n'osamba ebinyeebwa by'omu Sudan bagenda kukwata empale jeke tukusaye nga tukujja eri wansi bangi Faruku bakyagenda ate kuba nina ne mukwano gwange yaŋŋambye nti mwana binaatera oyitamu naye biitiramu bw'olaba sikkubidde nja kubira ntuusa eri ku ssimu empi okitegeera kati kyobumanyi nti ssaawa zino kyeki kye nabagamba luli Faruku lwakuba nti kati ssaawa tuli mu media kiki kye nabagamba luli nti America ne Canada singa zituyamba ne zituwa weekends nga tuli visa free dolaba nti kati abantu tebalina ssente naye ne batuga nti tuwadde mu wiiki 2 nga mulinye muyingidde amazima gennyini buli omu osanga atunze China nti Uganda bweri yatabuka tuve ku kijirabira ku gundi aba president aba TV omuntu yenna okuva wansi eno lwakuba nti bo tetubalaba ebookya lwakuba nti abasinga tebalina ngeri gye bafuluma mu Uganda naye olaba Faruku omuntu atuuka naga nti ngenze Kenya kankolere Kenya kankolere Rwanda bekongo mu industry taliyo positive bagenda muzimba buzimbi nga mpya kube ne Isa Farida yeka
bonna batanzi bani bonna Ugasiya tasobola tuula wali waali oli omukyala ali yekka abakazi waliwo abasobola tuulawo waliwo ati oyo omwala ali ku BBS oyo akola ne banna batanzi oyo omulaba nga muwala mukakkamu nampijja omulaba nga mukakkamu asobola nono omukazi kati aliwo era abadde ate omukolerakolerako Kalibala Ruth njusubira lwaba nti kale ye ayinza okuba nga ate oba awanvuyeemuko mu myaka naye nga olaba nti naye empereza ye simbi naye nga abasobola okutuulawo webali omanyi waliwo ekifo kyogendamu nga obadde olina naye nomala nokola ki kubanga basinga bonna ebifo bye balimu ku TV sebakola ki sebasookamu kati olaba bakasuku bafunye obuzibu era okusooka omanyi kibi nnyo era nawe wakola bulungi oba n'abala bonna okukwata ku nkoona kibi nnyo kati ate bakasuku obwanga babakutte ku nkoona babagamba mugende because we bachibe kitongole kye kimu nengamba nti sikyakola kubukedde kati nkolera bukedde famma management bayanjawulo naye nze kyebadde gamba nti mbadde nkuwanga kyakulabirako nti okukwata ku ne bagamba nti wano vaawo dda wano kubanga amazima amatuufu wano wadde wakola nnyo singa radio ate ekintu kyawe baali bakibawanga be bakifuga era nze programu eyo ensubye nange ebadde nnyumira nnyo babadde awo in fact nabo aba TV simanyi kye banazzaawo awo ey'abakasuku ebadde nnungi nnyo twezimbe ebadde nnungi nnyo era ng'abantu bagiraba ebadde erabibwa abantu ani yasuddemu bangi anti Faluuku omuntu afuuka okusinziira ku kintu ky'omuwadde oba kyayimiriddemu Lema wamulabako edde mabega Lema namakula kati omulaba nga mukyalamuza olaba nga yakyuka nnyo tosobola kiraba kakati abantu bangi waliwo omwana wa BBS akola omukolo n'embaga simanyiri omuwalo we bamuyitaani akola emikolo n'embaga ku BBS omuwala we yewe bulungi nnyo ekitiibwa kabe hafi ng'omuwadde we era atereera omuyinako zero omuyinako zero kabe hafi yennyini ng'atuddewo era asobola anti ebikolwa by'omuntu by'omanyi era atuulawo bulungi okiwulira amawulire gano mwagala kungamba nti Farida abadde gundi anti labayo yafuuka kifuuke naye ekyo okiwulira Anatalia naye abulamu Farida oyo abantu abasobola okutula mu programu ye bangi naye asobola kukola nga yabadde akola kitegedde bulungi waliwo omukyalo ono ng'oggyeko ebintu ebyamugwako abadde asobola okukola nga Farida abadde akola Robina Mweruka waliwo akakyala akalala kabeerako era ku Bukere TV gasoba katali kuvuka ebikkirira nnyo Sharifa nako kasobola naye okukola ng'ono byabadde akola enneeyisaaye kiyinza okubazibuwalira kati omuntu omulala gwayinza gandi kati bamutaddewo awo ate yeekyo takola nko ku bya TV ng'ebyo kubirwako bbanga ddene nze gwendaba yandibadde obanga maama nandujja anti nze nkubuulira kankubuulira ekibuuzo woolese ono mukwano gwo ani amuganye ngenda kukulaga mmale mukyuse enseka zammwe kati ngenda kukulaga mmale mukyuse enseka yammwe Farida oyo omuwala omulaba mukyala ali myaka ndowooza nga 4 oba 38 niyo manyi nti enneeyisa ye abantu bakulu nandujja ow'engoma eŋŋanda mpuliriza omanyi nti enneeyisa ye ya kintu kikulu sigamba Justin Nantume sigano gabe nabatovu ayi nabatovu ogamba kali nenandujja waliwo sengono omulala waliwo sengono omulala yani ate abo bakacapizo tebasobolirako ddala naye
enneeyisa gye yeeyisaamu kati wetuba tunoonya omuntu omukulu asobola okudda mu bigere byakola ebyekintu ekikulu nanojja afiitingawo wabula TV zino zifunye obuzibu kuba eno TV si yavaako oli omusajja Franka Walusimbi nze njamwegereza pulogulamu zonna ezisinga abantu abazaddemu singa bazivaako zigwa nze nalabanga fuuludoozi nga kyaliko katongole omutongole we yagivaako okuddamu okugiraba ne bagiwa Flavia kyatwalira ebbanga we nalaba Flavia ate yagivaako simanyi kati agikola kitegedde bulungi sigira wulira siddanga mukulaba muntu simanyi nagikolako essaawa ya leero kati NTV Zari bbiri kati Franka Walusimbi eyo yagwa teddanga taddanga tuwaye taddanga olaba ono omukazi ng'akyali ku WBS ono ow'ebiviiri Straka yagitadde ku TikTok yagitadde ku TikTok Lecho Namwanje yali akola ku super we bagoba Lecho Namwanje super teddanga ngulu n'essaawa ya leero super teddanga ngulu yagwa ekigo kiri sadide Lecho Namwanje bamugoba ebintu bino ng'abantu tubawe super teddanga ngulu yagwa ekigo kibayita nkugambye bwe nti tongamba nti ne Messi yagenda Lecho Namwanje bamugoba ku super amanyi gonna yagaana okuddamu okusituka waliwo program bagiyitanga mukulika eyo fuludoza yakola nka moto mbalanguzi supercharger ne balinga basatu kusimba we babagoba teddanga ngulu bagiraddemu kapale ekyamugobesa ku mpo yali gwe mandevu leeta eno obukooti bwo ngagamba bosi olwava ku mpo yafuluma bufuluma yamugamba atya gwe mandevu leeta nogamba oli bosi n'agamba ansaagala kumanya kaakati eyo super teyadda mukulike eyo teyadda tula tuwaye teddanga oluyimba lwo terwadda teruddanga luli ku ttaka waliwo pulogulaamu era waliwo pulogulaamu eya dictator Maka nono gundi eyagenda era ebweru so night ladies abalika understand dictator Maka olwagivaako teyadda even Cruz olwagivuddeko teyakomyewo ya Duncan we yagivaako ku muno ene ya Duncan olwagivaako abagiddako ya Duncan olwagivaako olugiro mu maaso baalusiba kati bayita manju yokka teyadda TV yonna okitegedde bulungi kaakati program ezisinga zonna kalisoliso oyisi yaliko bagundi bakatolubwamu ekyaliyo gweri abe mukibuko wali kwali oba ne wikirifu olaba omukazi Titi yasomanga ebbaluwa ku beat anti mpuliriza mumpulirize amanyi gagwamu nga mumpulirize Titi yali ku beat ng'asoma ebbaluwa ng'abantu abana bono omulongo babiri tayina ayi Titi yabanga n'abantu babire yasituka kuvaako kwa Titi babire n'asituka omulongo babiri yali tayina bantu anti Titi yasomanga ebbaluwa Faruku n'abantu ne bakaaba we bamukwata ku nkoona bakaaba sikusaaga CBS yamugulayo ne batalo Rebecca Jingo ng'emutagazza nakati eganye waliwo omuntu gwe bagamba Sakozi otule mu pulogulaamu ye n'ekufuukira ekizibu kati dictator Maka oyo omulaba n'oli munaye baakolanga lujja okutuula mu pulogulaamu yaabwe n'ogifiitingamu pulogulaamu ya Titi eyo nekuta kwefu ogiraba ne bageza bavaako bombiriri okugibatuuzaamu ate eyakaizi pulogulaamu ye ye yagizimbira mu kuvuma kaakati ono omwana yazzewo ate kiki ekyamulemye kaakati nalabye ate eno gundi yesabula
eriko wako ayi singa mugoba obudde bukyali anti speed kwegwira sigirabanga waliwo program yalinga ku Abani lidako anti njogwa nze wako mukwano gwange era mbuulira mazima program ya Mulemi wala program yabanga ku Abani nga kuliko omuwala avuma bali bamuyitaani yalinga avuma nnyo suku luswata we yagenda programu ye ey'okuvuma teyadda ngulu katonda nguwa n'agitwala wa yaganira ddala bweti dagala sirwanga buli wava katogo buli wava aleka wagudde oyagala egwetya oyagala egwetya kusinga nedda sirwali kati olabe yo programu ya bikukujju n'amala avaayo oyo bikukujju anti atambula nayo n'agenda nayo kati waliwo programu z'obeeramu nga mu butuufu kati olaba Maaka Makumbi yali alina programu eya sports ng'akyali ku gundi olwava ku Sapienza olwavaayo era yamutunda ennyo olwavaayo omupiira awo ne gufa Faluku the beat okuva Douglas bwe yagivaako otambula ebizimbe by'omu Kampala byonna ne biggwako nga tolabye ku the beat ene yakawungezi gundi gye yakolako Douglas kweri kuliko omuvubuka bamuyita Dag Nice okitegera kati ngoyagala obuzibu NBS ejje Douglas awo waali ogenda kulaba nti omusajja gwe bayita soda w'abakyala ali mulungi ku kyemisana kubukedde olwamugamba nti soda w'abakyala yennyini n'agenda bwe n'ekyono kimwokya nadda ne programu yayita sawa zino bagiwa kadambi nanti waliwo abantu gye baba kumanyiddeko owulya nayo neegaana nti abantu bali bamumanyidde ku kiri kati sawa zino nti golowooza lwaki eyasitwaka yatwala obudde bunene waliwo programu ng'abantu bakumanyira nti wuuyo ng'abantu balaba ggwe okitegera kati Douglas bwe yava ku the beat yava Katogo programu nesigala nga Katogo era nefuuka yadda Katogo ne kasiriira n'abuuka n'avaawo n'agenda ku NTV ku the beat n'agikuba nga bano kawungezi konna tewaliamu ekiikamu bwe yavaayo bati ne bagiwa Dag Nice eyayo ne basima nayo nekola newunzika okitegera kati sawa zino ngenda kuwa ekyokulabirako Dictator Mark yali akola ne Lujja babiri nga bakuba ekiro kiramba ng'era n'abayimbi bagamba nti pulogulaamu y'ekiro ya Dictator ina programu zesinga ez'emisana okitegeera Lujja n'agenda ebweru Dictator n'agikwasaganya n'agikwata bw'ati nga agibaddemu akatabo n'asiga nga asoma empapula jjukira bali bazigatta n'asiga nga akikuba omukulu gundi n'afa ono yali akola akawungezi evening cruise ne bajja ne bakola ensobi Dictator ne bamugjayo eyo ne bamukuba mu evening cruise Mukama n'amuyamba n'abanga agikwata mu ngalo eyawaggulu ne yeesulika neeyiika kati bwe yavudde mu evening cruise ne babaako omulenzi gwe bagiwadde kati akawunge bamuyita wale kati saawa zino luli gye baali bawuliriza mu motoka nga batambula kati osanga kuliko ssanyu nga batambula bawuliriza bulimba buseeneekerevu okyeka kyemugamba kati mukyaki kyenkugamba nti kati waliwo n'omuntu ajja ate Faluku olwakwenti abantu bano beerabira nti waliwo omuntu ajja mu kifo ky'omuntu nga programu gye mulina okugjawo muzimbe eyoono gyasobola okukola ki kuba kati wale nawudde nga ajja ayagala kweyita Dictator Mark kati Keizi programu ye yali yagizimba ng'abantu bagimanyi nti alumba ate nga abantu bagimanyirayo nti bweri ate nga n'endabika ya Keizi alabika yennyini bw'omulaba asanyusa era ng'omulaba nti kivumo owulira naye kati gwe batuuziza mu programu ya Keizi ekizibu kyalina kiri kimu ayagala kukola nga Keizi owulira kati ate n'ekyokubiri nti erinnya lye limugoberera ery'amakona olwedde yakona onfuna kyenkugamba no anti mpuliriza kyenkugamba
Faruku buli walikera ngo yagala kola nga Faruku Sakozi. Kitegeeza kyo kivuddemu kyakono oyagala kola nga ggwe. Kitegeeza bye byatuka kuno ekulya miti. Kati ne gwe kyoba omanya buli program ey'amaanyi bw'ogijjamu abadde agiddukanya ntono ezidde engulu. Era bw'otera ku list bw'oti n'obala program ogenda okukola tekyakola. Kati ya super ebadde yasigalako ebadde ya Abu Bontwe. Naye nayo Meso bwe yavuddemu bw'ati era egizeeti yewunzise otegeera. Kati muganda waffe olinga bwamugambye agundi yete atereezeemu tamugambye bubi. Ate nange era makona simugambye bubi, mugambye bulungi. Nange nina shows gundi ate waliwo abasuula TV namba nga si show. Muganda wange Duncan bwe yava ku Mono TV olugiro maaso baaluggala. Abakyusa bayite zombi zalinga nzigule. TV tebagiggala. Bayita kyemu. Sibagiggala naye balekako omuntu omu yakola okuva ku makya paka lwaggula. Ate yakola ne ku Sapienza. Okitegeera Duncan olugiro maaso baaluggala tewakyali era oyita olulizo kulowooza ab'obulango babuyisa mugundi mu dinisa. Sakozi ojjukira gundi omusajja gwe bayita Sekita William. Ola problem yakola ngo y'olw'omukaaga. Ku Sapienza analysis ekigo kye yagwa. Omanyi omusajja gwe bayita Moshi eyakolanga Kyeza kasooka agivaako. Olaba ono omwana oyo no yasula nyingi yasula ne olaba ono omwana Ibula ng'akola ku sita programu y'okumakya eyo hani gye baalabanga ku sita yonna we yavaayo sita teyaddako sawa ya leero. Waliwo n'omwana wa BBS ono omwana Lugonvu bwe yava ku Soloti ye yali ow'amaanyi yaliyo. Soloti Lugonvu yava ku Soloti ekigo kye yagwirako. Kati programu ya Lugonvu omuntu yava ku radio n'agenda ku TV enda n'agenda programu ate nga yiye neekola abadde Zambali. Abadde Zambali yatambula ne programu tubenti ali eri ku gundi balometa mulungi balometa kasameme anti ngamba yagenda n'akola programu eyiye je yava yasigala etambula oba neje yava watambula. Kati olaba balunabba wamala ku mawulire awo olabawo oyo balunabba omulaba ne bageza bagira we bati. Kakati ate yo naddala BBS yeyina obuzibu bawako alani Cruise oyo ono yayiseemu yatidde ensi ye yakomyewo yatidde ati lwaki annimbalinga buli ssaawa bamuwaako ng'akola mifo yenna batanzi yaani mukwano gwa Duncan ennyo neemutagalako Mama Bright neemutagalako. Kati kyenjagala tuwe solution company zino zimaintaininge oba zizimbe kuba waliwo company nga zo TV zipochinga bupochinzi kibabwe kiti gomanyi bali kubukerera ojuga program y'amasembani asinga omanyi nti yali y'amaanyi nnyo olaba Queen nga akyakola nga producer oyo no ali ku KBS omutini yani Firo si Firo agamba ani ali ku BBS kati magundi Hannington waliwo omulala Nathani bali bakola program ki eyo kanayo kyani omanyi nti yali y'amaanyi ojjukira basajja mivule kaboozi ate bakyakawuliriza kitambula bwe kiti olaba media zino zonna zaali badde zikoppa nnyo nze njakuwa ekyokulabirako CBS. Twalina abasomi b'amawulire so zikaddu Mukasa tukasiba nte Moses okiwulira abo bonna bazze bakola ki naye nga buli we bajjawo bali pulesinga omuntu ng'omuntu oyo gwe bali pulesinze mulungi mu sekita ezimu okiwulira mu sekita ki ezimu nga bajjawo oli nga kaddu Mukasa avuddewo kati wazzeewo Kasibante Moses nowulira nga mulungi n'avaawo ne waddawo gundi ne Zambali yalikokko okiwulira ne bano naye nga buli kubateka owulira muki kyengezako kulaga nti ebiseera ebisinga obungi bazimba mu kati
Dankano yayinza okubuulira ayinza okuba yakola ku Moon TV nga taliwo wadde omwana gwayigiriza oba tebamuleetera kubanga bali abasajja bateekateeka ono n'avaawo owuli abaana bano abaweereza omupiira omwana Moze ne gundi aba CBS yadduka kati omulala ali kandi naye bonna bawulire nga baweereza owulira nga abaana bano balina kye bafulowinga ali America namusanga Boston bali luno Yusufu bali luno yali akaaba kakati kyengazaako kulaga nti CBS wakiri mu sekita ezimu ebadde egezaako okupulesinga era abantu bano ebaleeta ne babaayo nga bayiga okiwulira nga bayiga kakati media yegayalira kigambo ekituufu nti obeera nenakazibwe ng'akola bulungi walaba Frank Walusimbi ng'avaawo basooka ne baleeta omusajja ono kazaala bwana n'abeera waawo ng'ayigayiga mpolampola ne bayagala okuleeta ono omusajja agasensula ennyo ajje ku mpewo n'emwokya Kaweesi n'emwokya n'addayo emabega bayina okuteekateeka bateekewo enkola nti wabaawo Made in Sereko nga yaweereza programu eno bateekewo enkola nga bafunayo abaana abalabe bagayidinga kyenkana okutuula mu kya Made in Sereko tebakikola kiyinza okuba naye tekiri ku pulaani tidayasi bwagendagenda ne programu ye nze kyendowooza solution yonna eri bannamawulire eri abantu abalina emikutu gyabwe ti abantu bano be baba nabo babawe respect abakozi kubanga abasinga bba mukozi bamulabaawo naye nga bamulaba ng'ekyokuzanyisa kati oluvannyuma bejjusa amaze kukola ki kudduka nga balaba tebali gwe bateekawo ne batagala naye ng'ekyandibadde ekikulu kwe kubawa omusaala omulungi nakuba nti ate oluusi nabo oyinza obutamanya nnyo olwa gavumenti gye tukoleramu emisolo biki naye ng'okuwa omuntu omusaala omulungi ogumu n'amuyamba okubeerawo ate n'okuba nti omuwa respect n'omanya nti ono omukozi ate nange alina kuba buli omu aba alina kyagatta kuki ku munne ayimirizaawo kampani ate naawe obanga omwetaaga so nze ndowooza tibabe nga babawa omusaala omuki omulungi baleme kulowooza ti oyo akola tujja funa ki kyekisinga okutawaanya abantu ne bwavaawo tujja funa omulala naye ng'ekizibu ekiriwo amazima amatuufu sakozi ono tasobola kukola nga ggwe nange sobola kukola nga Dankani buli omu ayina ekikye okitegedde tetusobola kukola kyekimu era nambemu era budde era ayogedde amazima nti CBS we yagenda mu bitongole ebimu kati ng'amawulire ago walaba yagendezaawo abantu okuviira ddala ku Batukaddu Mukasa leese bakasiba nte Moses naye babeerayo eno mu background nga bakola ki nga mwebali bategereza era esooka ne bateekawo awo nga n'abamu tebafuna ssente naye oluvannyuma ne baleeta wadde nga puroguramu ezimu zikola ki zibatagalako wakati olaba Made in Sereko oyo buli wavaawo bagezaako nnyo tteekawo abantu ate puroguramu z'okukyaza mbi nnyo ez'okukyaza Faruko oyinza oyita omuntu ku mukutu n'omugamba jangu nkyali ku puroguramu n'agaana Made in Sereko akyaza baminisita akyaza bane nebo banaateekawo mawa anaasobola okuyita minisita ajje kati ezo TV tezikola ki nga bw'olaba oli omukyala badde alina abantu baayita baleeta ku TV ezo ez'okukyaza anti bakuwanga puroguramu endala naye okukyaza obeerawo n'ogamba leero nkyazaani nti mawa naye mawa ate n'akamugjawo ate yandikiriza olaba takola impact okitegedde ate buli gw'oyita olaba tazitowa kati puroguramu ezo ez'okuyita n'ogamba nti nakazi gundi abadde ayita oyo Farida abadde ayita n'ogamba bw'anazzaawo anaayita omusajja nga Sewamala anajja waliwo omuntu gw'ojja okuyita nga tajja kujja anaayita Katikkiro weebale nnyo okitegedde ezo ez'okuyita ezo ogambe ngenda kuyita nti leero kankubire ku Eriasi Lukwago nti gwani nti nze Matiya Luyima wano yayayayaya nga Matiya bye bikigingiwu okitegedde kana aba abakyala mu puroguramu bayina obuzibu nnyo alina kusooka kuwulira nti nze Farida nakazibwe n'agamba ye gwe bambi okitegera kyenkugamba okuwa attention naye kati ogenda omugamba nti nze asimanyi biki laga gwani ajjako ozivanga nako nzibu nnyo Dankani kuzimba abantu nti puroguramu emu gizimbireko abantu balwameka
wabeerawo abantu nga bo balina obudde bwabwe bw'eddembe nga sofiisa wo najja n'ayiga mwe chance eyo okitegeera ngera olumu Farida lwataliiwo omwamu n'akola ki okitegeera naye kati obuzibu bwe tulina wano bwe tukwata nti Farida agenda okukola program gwe tubeerako paka ne twagenda obumulamu wakiri muleka mu recordings okitegeera nti Seguya yo w'olugambo emyaka 48 ali mu lugambo alina okufunayo omwana w'olugambo gwe bateekaawo si bwa Seguya ngamba TV nga yo nti saawa ziringa mwina case mwandibadde mwazimbayo case omulala okitegeera kati obuzibu bwonna bubeera buba mu kuzimba nti kyenva CBS eno baganda nga bagambe nti amawulire owulira leero gundi bwasomamu enkya gundi asoma ag'emu onfuna nti omupya kale kasoma ag'oku7 buli bwamuleeta ku gw'omusanvu n'amala omwezi mulamba abantu bamumanyiira afaananamu gundi oli asoma bulungi kati ogenda omujjawo mutuuze mu G3 agawulizibwa ennyo ng'olidde abantu bakola ki nga si mupya naye bali bafuna omuntu waabwe okuva ku Kaliro FM ne bajja ne bamukuba kwani kati kalakata kati omuntu nyini nga nyambala ebulamu okitegeera amutuno yalaba mfacho tuna mu kamera atuna ku TV jamuteeka ali okitegeera nga kamera eri wana atunula wano kigenda omugwamu nga abantu betamidwa bakoze eki we balabira ebituli nti kyenva nti gundi eno full dose yali nungi ngere kyemisanto ina TV ndajo osangako gundi oluyimba lumanya emisana nga program ndajo osanga misana nga abantu balaba naye obuzibu bwava mu butazimba nti bolo amaliza ne baga tukoze tutya ne bafuna Fibi wa TikTok ne bamukubako kumbe mama nakayiza owechana mukaka tamanyi TikTok yate omuntu agenda va ku TikTok ajjala be TV nesinga mwali wa muzimba luli ngera Flavia lwataliiwo ajja n'atutwalamu oba ng'omwana oyo alina program endala akola awo wansi naye bebeerayo Saturday yokka naye nga naye olu music naye bano abantu tebafaayo kuzimba muntu Kabaata nayo yayiikamu njagala tugende ku kintu ky'abayimbi parliament abayimbi babadde mu parliament no saabadde nabo nabeekanze nange weekanze mu parliament bagenda balina appointment nze nganze appointment gina limanyiiko cause previous like last month awo nga gutandika nga bakava mu bato nga bato yakagwa wuma yalina appointment mu parliament era bagenda yes ne baddamu ne baba appointment okuddayo olunaku lwajjo but before ne gundi yabaddeyo ani eyemutundwe yes kuno bagenze banywedde kuba bagasseemu kamiliyoni bagasseemu abantu betwali tusuubira nti bagenda kubeeramu abaali bavaako nga tebakyagenda ku kitebe so bagenze naye we batuuka eyo ne bagoba ab'amawulire nalabye nnyo Kasenyaku ng'ayomba nnyo re signature ng'ayomba nnyo agamba ab'amawulire tetubaagala muno ebintu byaffe bye tuteesa ng'ayomba nnyo ne Bruno K nga bayomba nnyo nga tebaagala ate nga ekintu kye balimu beetaaga obuno obukiiko kobe nga bakulese nga wabba bilioni 5 baba nusu 5 eva abamawulire babeeramu we bitambulira ate tozabagana right for information ne mukusookera yali tagaagala then ne babagamba bali a little bit disorganized ne babagamba baddeyo nga balina okudda kati mukudda enkeera baba wa appointment nga basindi bagenda kumacha bano bagenda misana kati basindi ne bajja kyenategeddeko ne ku footage gwe nalabyeko buli omu basindi wuma yabadde zerwanira copyright then nga bano bo balwanira kola tunes abambali ku copyright abala bali ku kola tunes ne babagamba kino ekintu kigwawa mu copyright ne baba advising okola ki like mwegatte mujje mulwanira ekintu kyekimu wabula era ne mukuddayo mu gwokubiri ku luno Kenzo teyagenze ekibiina yakirekeredde
yasigadde naye amawulire agafulumye teyekwese aleka abadde ne meetings yabadde okumpi era ku gundi Parliamentary Avenue siku petrol station ku cafe Javazi mbu ku Parliamentary Avenue awe Kigali we kyamulese era ne badde ne bamuwa report ku bibadde mukudda kamiliyoni mukudda era abantu abayomba before ne baddamu ne bayomba omukulu n'abagamba nga beeki bayombya bagamba abamawulire be muyise be batuwandiikako ebigambo ebikyamu ate mubayise babeere wano omusajja n'abagamba ffe base babituwandiikako tetubagobanga President Museveni babimuwandiikako kati munange Bruno ke ojja kuguma bana abantu be babawanikira be babasa mwina okuyiga okolagana nabo so ne bamaliriza era nga the same thing kyebabagambye previous day kyebabagambye you guys ekintu kyemulwanira kigwa mu bino era mwina okukola ki babere wamu balwanira ekintu nga kiri wamu bano babadde balwanira kirala ne bano nga baagala kirala naye nga ate bali balina kubeera mu kiri bonna balwanira kyekimu akuba nti wabamu balonze mu sekita kaakati nze baganda bange abo mbayuzayuza okulwanira kye baagala bakifune lwakuba nti ebiruubirwa byabwe bo bennyininyini ate balaga omululu mu maaso gaabo gye bagenda okusaba ate copyright ko baŋŋambye Kenzo ne Swaya yadde amulese oye kisekande nga sewa manyi sewa muyivu muyivu kuba yali yesimbe ne kubwa meya sewa ye musajja gwe manya gwe nyina kwa record yesimbe kubwa meya ne mulya nyama onakulo okulonda nga ali gulu naye mwennyini teyeeronda sewa nanafa ku mabululu bwe yatugambye baade bamulese yekanze bagenda bwamugusira mugambo waye kati nange sijja kwa kanyonda sinawudde nti ebiwayi byade bya mirundi ebiri naye nga aliwo abagamba kola tune simanyi nyimbaza obasa kola tune abalala bagala copyright so nze kyenjo okusooka okusaba abayimbi bano njasooke beegatira beera omuntu atya kubanga nawulidde mbu ate basabye gundi eno gibabeera sereni bubagisewo ate bagenda kukolerawo obaki mbwe baagala okubeera naye nze nja kubasaba mwami Kenzo bwakola ekibiina wakera kumajana okola federation nga weeri eyo nga yentuufu yetwala abayimbi ita abantu bano basobola okwegatta ne Walukagga ne DJ Kikofiira nabo bayawukanye nabo ne bakola ekyabwe kamuta simanyi nekira simanyi baki bayawukana ne bakola ekyabwe kati bali bayina meeting bano Kikofiira bayina meeting weekend twakola li program bayina meeting wansaawo waliwo sente ze basaba babawolenga za sako za kadonkamu kati sente ezo zajja kati mukujja kino ekibiina Walukagga gyali ekya Sebatta kigaje kiina abayimbi ekya Kikofiira kigamba kyekiina abakadonkamu abatuufu kakati kati Kenzo alina kyali mu kukola agenda kuteeka Sebatta ku Serena anti ebintu bino biraba waliwo n'amawulire era agafulumye nti waliwo shemu eyawedde nga sente zagibaddemu zavudde ku Sereni naye tugenda kubitankuula nnyo sente zino oziraba bano bafunayo sente era bagatandika kuteeka bivulu by'abayimbi Faruku gavumenti eno ngemaze okuyingira mu music kyeyali esinga okwagala okutegeera abayimbi n'okutegeera music kikyeri kutegeera abayimbi na kiri mu music so si kuyamba kulaakulanya music ebintu bino byanjawulo sale ekintu kyakola omanyi nti wume reportinga wasale ne federation reportinga wasale ate buli agenda yamugamba go wamaanyi ekyo kimanyi wote kimanyi bafuna appointment eya parliament aba federation ne bagendayo eggulu limu ne wuma nefuna appointment yayo negendayo kati ate ne babifula ebyewasale ebya kyenyeje bwe bawulidde nti wuma egenzeeyo ate aba federation ne baga bajja tukuba amaji nabo ne bakola ki nabo ne bambala nabo ne baddayo kyavula batuse ku luno babagobe kwa twadde ki na appointment kuba badde olede bagenzeeyo kwegulo limu
ontegera kyenkugamba kakati butawa bakisa wano nabo kola ki ekintu kye bayita obutamanya kyajjula mu music omwo ne kisukka mu bayimbi abo kubanga ngenda kubuulira woba olwanira copyright ate manaja n'agamba nti ate kati ffe twagala kukola tunes asuulira olede tumaze kuteesa ku copyright ate omulaze kubanga byonna kubanga obala ofuna copyright kola tunes ziba zonna zikusasula okiwulira kubanga olwaleero ngenda kubuulira Faruku gavumenti eno bwe yayingira mu music yayingira kugitegeera kati Faruku kankubuuza ekibuuzo omaze okunyonyola omusajja tukola nnyo tukola biki agambye soko obeereko ku sereni awo gira obeera awo wamugabe nti obana esho buli kaseera weekend etuuse wamugabe ku Lwomukaaga obana esho 3 bagenda okuba ku sereni wasayininze wasuzeewo wasibyewo weebase okitegeera kakati ulira bwe basiibawo kakati oli abamaze okutegeera ng'agamba bano balimba bali ayido kyova olaba jingo yakola ku musajja interview yagamba abo bakireerese bali fijo banakowa bajavaayo kuba bamugamba kakati kyengezaako kulaga mu lwaleero bwe tuba tukola abasajja bano nga tuba music industry complete tesobola kutereera ntunudde mu kamera era ngamba abantu bano music industry kyebaagala okukola mu music fine abantu abamu bali mu music nga balowooza nti ekimu bano kyebaagala okukola kyekituufu abakikulembera bonna bakulembera tufunyeyo tutya ekyo kyekisooka ate ababawaayo kyebaagalira ddala bano abakulembera bakole tufunyeyo tutya kubanga tebaagala music etereere era kyova olaba bw'amala okukubira Sindi nti mugende abawuma mugende mu parliament akubira ne Kenzo naga bali bagenda bakuba enfufu mugende mu bicyankalanye mwambale ba promoter bato bali eggulu nga bageze ko kubira ndulu baba nibakubulire kwalwe ekiro ngana abakulu abatwala ate zile zasokanga nabo batuuse abatuukanga balaga nti baganzi nnyo neewoli okusinga ate bana abato bo bayitawo na buyisi agala mu kiteke kuki kufulo kubanga ne NRM bwe bayina kyeyagala erondamu omuntu waayo omu basooka kiteeseeri nerondayo omuntu waayo omu najja n'akyanja kuki ku fulo ya parliament ekintu nekikola ki nekitambula namuga sindikati olaba kyokoze kituufu namana akubira Kenzo namuga naye ate kati mubakola obulungi gwasinga kati ngenda kwa ekyokola ba promoter ba mirundi emeka nebo na reporting wa muntu atya era bosanga abeeri abatula ku serini ababbalamu bagamba nti ffe batuufu bosanga bano badanka nabagana na Bitex nabo bamanyi be baki nenga bona reporting abantu wa era oli omuntu n'abayita lumu nabagamba mujje omulundi gumuntu tuule tutereze ekintu kibeere muntu atya nakataite kasala naye olwokuba nti bo tebaagala bintu bitereere baagala bibeere bwe bityo nga mwetemyemu Sindi takulaga na Kenzo nafe abawagizinduka nti Kenzo mubi abaana baga Sindi mubi naye nga bina kiva ku kintu kitya ne kati ekyo kibaagala nti singa mwega taminza ofuuka ekizibu ne mukola Bobi Wine ow'okumeka kati kyekiwasumbuwaawo ate n'ekirala abali ku federation kale kansooka abali kuwuma ekiseera kyabwe ekyaliwo mu bintu by'okugaba ssente nabo bennyini bakumpanya ssente z'abaki z'abayimbi kuba lwe bali ku sharing buli muntu yali alina ofuna emiliyoni ya ssente babanga 10,000 akanye n'afuna 5 ekyo nekivaawo kati kino nkitwali wa Kenzo nti Kenzo ku federation abana ekiba complaining salwaki badduka badali yandwe batuuka okugenda bagumedi becyange bintu bya ssente buli omufuna ssente za facilitation abantu mbawo ate nga mubakozesa kyekisooka okitegeera gundi nabbanja abakyalirako lumu minister naba miliyoni mmeka 5 buli muyimbi newafikawo abayimbi abatafunye 10 ameka naye bagamba ezamu zigenda kujja nebawandiikibwa bamala okuwandiikibwa sente ne zirwalwawoko mwalimu ba New York ne banna abalala naye abaana abo tugenda okumaliriza nga ku miliyoni 5 bafunye miliyoni mmeka nga ate osayininga 5 naye kino nga nakikola abaana bavaayo nga baga beta
Beta ne gundi ono iye babuyina beta no muyimbi ono mulala yani ono yayimba ne kamioni akayimba atamulanga abakyala bali luno onfuna kyangamba oteka kyangamba ekintu ekyo inti wali bakafula era kaguni ngono bayira chondo kyababbi babaterawo kantu kabe ka sector ka kubba olya nti omwana baba kufuna $5,000 ayina omwasa 3 kitundu atenga ziri 5 nga namitabo sayininga 5 mukitavaga mateka 5 aito yogera era information ngeno jija mbana bwenti ngabaga neto tuwayo nze ngabwe njagala nyama zimira nze nenkyogera ndi Faruku tuleme kozesa bannaffe wantu eyo nti naye musuuza bagulu needi okimanye ekituufu kyabwe ne badadi andru abavaayo n'abalaba fiiki ekibajja kintu eki nga bana ye basumbuwa bana bagenda oshegera tukole kintu kimu nkimanyawo tuli mu kutegulirawo oba muli mu kutegulirawo tegula nga ne banno boobawa wagoba ba manager era ekyajjawo Spice Dana loja amujjawo mutani so bassamu kodi nti ba manager bakole ki ne beta ye lwaki tavaawo ne mu parliament namulabyeyo muyimbi Spice bamugamba manager loja nti bali bamulese mu kodi nti ba manager bano batubba era ba manager tebabaagalawa Spice yavaayo ba manager tebabaagala ku serini onfuna naye ate ye beta tavaayo n'ebikwatagana sente yakola ki yasasula era sazoneze complaints osanga mbana amana nagamba nze munaye ebintu wantama tebatuwa nenga bafuna nakati waloba ngezi babawo kamalo zinonyerezako bwe kijanja zibabuulira oba kibiina kya Kenzo ngabo kwabo nganti ono yagaba sente beta kizo banga bakirabanga kibiina Kenzo bakitaba bazo baba bakirabanga big talent isikulimba nedda kale tumalirize naye gono bangamba nti beta yagaba sente ekintu bakirabanga big talent nze nkubulira mwebale nnyo mwebalire ddala bwetyo bwe tubadde tukwatagane next time.